Ssebo ne bannyabo era mbaanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze mukwano gwo John the Preacher, ntuuse nate era tugguse ensonga. Juzi nabagamba wano nti waliwo akabinja akeegumbulidde omuze ogw'okutyoboola n'okuvuma n'okujolonga abakristaayo ne muwakana. Emabega wonna social media ebadde ejjudde comments, video ezigamba nze ngenda kusiramuka, nze ngenda kusiramuka, mbadde mukristaayo naye ngenda kusiramuka, mbadde mulokole naye ngenda kusiramuka. Lwaki? Kubanga abakulembeze b'obukristaayo teboogera ku byabufuzi, ngenda kusiramuka. Kati baabo bamasheeka beesitudde ne bagenda mu State House. Ninayo ekibuuzo wano leero. Walabyeyo komenti yonna ng'eva mu busiraamu, ng'omusiraamu agamba ngenda kulokoka kubanga basheeka bagenze ne balya emmere mu State House? Eyakulembedde irimu, eyakoze irimu jjo, eyagikoze mu State House baamuwadde emmotoka. Walabyeyo omusiraamu yenna amuvuma? Walabyeyo omusiraamu yenna avuma sheeka oyo gwe baawadde emmotoka? Wamulabyeyo yenna? Walabyeyo omusiraamu yenna agamba ngenda kufuuka omukatuliki, kanzire mu bukatuliki kubanga father juzi bwe yali mu kuziika yayogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga, yavumirira okuba abantu. Walabyeyo omusiraamu yenna agamba nti ngenda kusiramuka, manya ngenda kukatulika, ngenda kubeera mu katuliki oba ngenda kubeera mu protestanti? Wamulabyeyo yenna? Pawulo kyava akala amaaso ng'abatunudde mu bwenyi ne yeewuunya n'agamba bw'ati mu Bagalatiya essuula ey'okusatu, n'agamba ani yabaloga? Pawulo abuuza Abagalatiya, alina ekigambo ky'asooka okukozesa kye saagala kukozesa. N'abuuza nti ani yabaloga? Bagalatiya essuula ey'okusatu. So nga Yesu Kristo yakomererwa nga mulaba. N'abuuza nti ani yaloga? Nange mbuuza, ani yaloga abakristaayo? Mmwe be bajolongera abakulembeze bammwe nga nammwe muwagira, ani yabaloga? Kubanga oli ayambadde akantu akeefaananyizaako ebyobufuzi, kaakati najja n'ajolonga abakulembeze b'abakristaayo, nammwe ne muwagira. Gwe walabyeyo omusiraamu yenna? Mbuuza, walabyeyo omusiraamu yenna nga akoze komenti yonna ng'agamba nti ngenda kulokoka kubanga basheeka ne bahaaji ne bahajati baamuuma ne bayimaamu bagenze mu State House ne balya emmere? Gwe walabyeyo yenna agamba nti ngenda kulokoka olw'ekyo nga kye kimulokodde? Lwaki? Lwaki mmwe mubikola? Lwaki mmwe mubyogera? Lwaki mmwe mubyogera? Pawulo era addamu ne yeewuunya mu Bagalatiya essuula esooka n'olunyiriri olw'omukaaga, n'agamba nti neewuunya kubanga musenguka amangu bwe muti eyabayita mu kisa kya Kristo okugenda eri enjiri efaanana obulala. Pawulo abeewuunya n'agamba nti mbeewuunya, nange ndi wano mbeewuunya. Mbeewuunya omusajja omukulu oba omukazi omukulu engeri gy'obeera omukristaayo ne bukya ku makya nga oyina ekirooto mb'oyagala kusiramuka. Nze mbeewuunya n'okubeewuunya. Ki ekikusiramula? Kubanga abakulembeze b'obukristaayo teboogera ku byabufuzi, n'olwekyo olw'okuba kiti yabyogeddeko. Kati baabo beesitudde ne bagenda mu State House ne balya emmere. Baalidde emmere. Kati gwe yabadde eyasiramuse jjo simanyi kyoliko kaakati, mbaabo baabaddeyo nga balya emmere. Bwe kiba nga ekyakusiramudde kityomu kwogera ku byabufuzi, kati baabo baabadde mu State House nga balya emmere era nga bafuna n'emmotoka. Kaakati kiki? N'olwekyo muleme kutwala bukristaayo ng'ekintu ekyalayisi bagundi. Ate nammwe muleme kulowooza, mwe ŋŋamba mwe abaakabinja akavuma abakulembeze b'obukristaayo, muleme kulowooza nti obukristaayo mujja kubutuukirizaako olugero olugamba
nti wakikere gwayikiriza gwatikke gwako. Buno obukristaayo bunene bwa Yesu Kristo yayiwa omusaayi ku lwaffe. Kati mulekerawo okumala gatyoboola. Simanyi na mpisa eyo yavaawa ey'okuvumagana n'okuvuma abantu. Nze ndowooza tukomyewo empisa ey'okuteesa n'okwogera ensonga okusinga okuvuma. Tukomyewo empisa ey'okuteesa omuntu otule mu kamera oleete ensonga zo ziwulirwe. Naye kaakati ndowooza mutegedde nti kano kabinja akaagala okukozesa ebyobufuzi. Omanyi waliwo baganda baffe bo abakozesa olukisakisa buli olubaawo. Kati kano kabinja nako kabadde kazze kakozese ekyo. Kaleeta okukyayisa obukristaayo, kaleeta abantu okwetamu amakanisa, kaleeta abantu okwetamu abakulembeze b'obukristaayo, kaleeta abantu okwetamwa kubanga abange kati baabo babadde mu State House. Nkugambye babaddeyo n'emmotoka bagenda kufuna, teriiyo musiraamu n'ogu yavuddeyo n'agamba nti ngenda kulokoka kubanga abasiraamu basheeka babadde mu State House. Taliiyo n'omu. Kati mwe bambi basajja battu ne bakazi battu abagenda ku Sande mu kanisa n'amawulire ekifo kya Bayibuli. Govaayo noganze nze ngenda kusiramuka. Ngenda kusiramuka kubanga gwe ne Bayibuli tokola ki? Togimanyi. Wasemba ddyo gisoma. Wasemba ddyo okusoma Bayibuli. Gwagamba okusiramuka kubanga tebayogedde ku yabufuzi. Wasemba ddyo okusoma Bayibuli.